bukira ne bukaawa. Bw'obanga ozadde omwana ogenda okuzaala omwana nga talina bwafaanana ggwe yadde abantu bo, era nga talina bwafaanana musajja yadde abantu be. Ozadde omusajja akimanyi nti alinamu embaliga. Bw'ozaala omwana naye bw'anaaba atambula ajja kubaamu embaliga. Naye omwana embaliga talina. Alinamu amaaso manene, ate omwana gwe bazadde obuuso obutini. Alina akayindo katono, agenda olwa omwana gwe bazadde alina ennyindo bwaguuga. Atali okubuusabuusa mu mwana. Naye ate mu Busiraamu toyinza kubuusabuusa mu mwana, just keep quiet. Kubanga mu Busiraamu omukyala bw'abeera nga mufumbo ewuwo, bonna bonna baazaala babeera babo. Era Obusiraamu tebukkiriza DNA ey'abafumbo. Obusiraamu tebugikkiriza. Tyambala abaana mbakuusakuusa tugere mu DNA. Obusiraamu tebukkiriza kubanga repercussions ebinaddirira ebinaava mu DNA tebigenda kubeera birungi. Kyo kinaavaamu. Ono bw'agenda mu DNA n'emala egamba nti omwana ono si wuwe, kiba kitegeeza omukyala yayenda. Omukyala bw'aba yayenda mu shariya bamusaako ekibonerezo. Mpozi kibonerezo kyaki? Kyamayinja. Kasa lw'oyenda ng'oli mufumbo, mayinja paka lw'ofa. Kitegeeza okakasiza nti omukyala ono mwenzi, balina mukuba mayinja afe, obwana busigala awo omulekwa. Olaba ekifune mu DNA. Naye bwe basanga abaana bonna nga babe, omwami ku ttaka kibooko 8 otemeredde walladhiina yarmuuna al-muhsanaati, abatemerera abakyala abeekuuma ne babawaayiriza nti benzi naye nga si benzi, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhadaa, ne baleeta bajulizi bameka? 4. Allah agamba nti fajliduuhum 80 jalda, mbakube ekibooko meka? 8. Kati mu DNA ogendayo ng'osuubira ekimu ku 2, gendayo ng'osuubira gwe kennyini ekibooko 8, oba omukyala banaamukuba amayinja, oba mugenda kwawukana. Kubanga omukyala ajja kuwakana nti ze sendangako, bamugenda nti kati kulayira. Mugenda mu li'aan kulayira, akwate alayire, oba akwate Kulaani. Naye mu Busiraamu okwata Kulaani n'okulayira tebikwatagana. Ku mulembe gwa Nabbi tekibangawo, wabula omuntu bw'asula bw'atyo omukono n'agamba nti wallahi billahi tallahi sendangako. Bwe mba nayenda obusungu bwa Allah bumbeereko, n'omusajja n'alayira wallahi billahi tallahi wayenda, bwe mba nnimba ekikolimo kya Allah kimbeereko. Bwe mumala okulayira endayiro eyo, kaadhi Sekapoole ng'abaawukanya, gwe ddayo ewammwe, gwe naawe kwata lino. Olaba bw'olesa abaana bo, olaba mukyala wo bw'akugenzeeko olw'obusungusungu bw'olina. Kubanga omukyala ayinza okubeera ng'ayinamu ebirungi bye munda, naye nga akozeemu katono nnyo n'omuteebereza, kubanga olina ebbuba lingi lyakusukka. Akangene mu DNA, kubanga obeera mu bavubuka banno gy'owangaalira, mubeera mu lwali, ogenza mu DNA eramudde. Saagala tubule, tubadde wa? Tuli kunaabakyala okubeera omuwabuzi. Tosobola kubeera muwabuzi okujjako ng'oli exemplary, ng'oli kyakulabirako. Bwe baba nga boogera abasaala ng'oli musaaze, baba nga boogera abeebikkirira nga weebikkirira, baba nga boogera abatayomba oba toyomba,
obanga boogera abataleekanira ku bo nga bagenze ku luzzi, oli musajja oli mukyala mukakkamu. Bw'obanga oli mu mbeera ezo ng'oli kyakulabirako, ojja kutandika okulamula, ojja kutandika okuwabula n'okulamula. Olamule kubanga oli kyakulabirako. Ffe twawangaala nga tuli kyakulabirako ne kitufuula abakulu abakadde naye nga tukyayina emyaka mitono, ne batuyita okulamula kubanga twawangaala tuli kyakulabirako. Mu ndongo tebakulabayo, ku bakaabeene tebakulabayo, ku babbi be bakwata tebakulaba, ku bawala b'abeene tebakulabayo. Ne bagamba nti ono y'aba atulamula. N'otulamu basajja abakulu ng'obasinga emyaka, n'obalamula gati maama wali wakola nsobi, nagati mwali mutuwulidde tujja kutereeza, naye ng'emyaka mito. Kikyenjagala mu ekyo, njagala nti n'abakyala Amiira alina okubeera nga kyakulabirako mu kitundu kyewuwe, ng'abakyala bonna abasiraamu abali ku kyalo ekyo bandibadde nga kuye kwe batunula ne bakoppa ne bamanya nti ffe n'abakyala tulina kufaanagana bwe tuti. Njagala mujjukire nti abantu bamukulembera balinamu akaze ak'obutonde. Abakyala abasinga obungi tebaagala bakyala bannaabwe. Omukyala ne bw'abeera awo ng'ayambadde, abakazi bayomba. Nakyeraga kyagala bakirabe. Abakyala oba mwakula mutya? Njogedde bubi. Oba baakula batya? Kuba kati mmanyi nti mmwe temulinga abo. Oba baakula batya abakyala abo? Lumu nawuliriza porogulaamu ku TV ng'oli abuuza nti omwami n'omukyala ani gwe wandyagadde akuzaaze? Can you imagine? Baakuba essimu zaawere 12, naye essimu ezaali zigamba omukyala anzaaze zaali 2, naye ng'essimu 10 zaagala abasajja babazaaze. Nyina Darisu Embugira limu ey'abakyala, nimbabuuza nti lwaki mwagala nnyo abasajja babazaaze? Naye abakyala abasinga mu ddalasa gye nalimu bonna baali bafaanagana na bali endowooza. Bagamba nti seeka nti abakazi baba ne kabyo. Ogenda okusindika omwana okugwa wali ng'akukubye, wenna ng'akuyisizza bubi. Naga naye omwami akuwembejja, nedda ojja kuzaala, n'akunyiga wano, n'akunyiga wano, n'akunyiga wano, n'akunyiga wano. N'osindika omwana wo ng'olaba olina obulumi naye ng'olina akuwembejja, n'ozaala bulungi omwana. Ate kuyinza okubeera nga nawe gye mugamba. Amiira Shura, omukyala n'omwami ani gweyagala akuzaaze? Wangi mulimu abakyala abalungi. N'olwekyo kyetwagala, saagala tubule, twagala tubeere omukyala Amiira olina okubeera exemplary, beera ekyokulabirako. Ndi musomesa mutendeke, ambuusabuusaamu weetegereze nga bwe nsomesa, ojja kumanya nti musajja ndi musomesa mutendeke. Gye twavudde twagambye Amiira yenna abakyala, ne tugamba nti okubeera Amiira amaana kitegeeza bwesige. Ne tugamba kasere bakuba omwa Amiira omanya nti bampadde obwesige, Allah jalla jalaaluhu bwagenda okumbuuza mu maaso ge. Bwe tumaze netugamba ani gwe twalirooza okubeera Amiira, ani asaanira okubeera Amiira? Ne tugamba nti abeera Amiira ekisooka alina okubeera nga mukuŋŋaanya, mobilizer, ng'asobola okuŋŋaanya abakyala abalala. Atasobola kukuŋŋaanya abakyala abalala tasaana kubeera mobilizer. Ntugamba owookubiri alina kubeera nga mulamuzi, asobola okulamula mu bakyala baakulembera. Tugambye ekyokusatu alina kubeera nga muwabuzi, bw'alaba omuntu ng'alina ensobi gy'akola asobola okumuwabula. Ekyokuna ne tugamba alina kubeera nga wammizi. Mukyala munne kyabeera amubuulidde nti kino nga Amiira
tokiraalasa kyalo kyonna kubanga omukyalo oyo obeera omuweebuula. Waliwo omukyalo eyajja nga anoonya seeka agenda ajjanjabe mukyala munne nga ayina emboozi gy'atandise okunyumya, ne mmugamba nti ye kennyini aliriddawa ntanti mulwadde ali waka konze yakukkiriza onyumye ebimufaako mu bulwadde bwe anti kati nze amunoonyeza obujjanjabi koze ninga nti however toyinza kunnyonnyola mukyala muno bye yakunnyonnyola nga abe kujja kunnyonnyola nze kennyini ebimu yandibadde tabyogera, kubanga omuntu bw'agamba nti bwe mba neebasa ekiro amagyendi gankozesa, ekyo kimala, yo statement emala. Omuntu n'amanya nti omukyalo ono alina obuzibu, amagyendi gamukozesa ekiro. Naye oli bw'ajja n'ayogera, amagyendi gajja ne gatandika bwe gati, ne gakola bwe gati, nga mulaba ebigambo omumwa mulebevu. Ne mugamba nti ye kennyini ajje anzinyonnyole ndyoke ntegeere, gwe sijja kutegeera. Ne mugoba nga ndaba atandise okuswaza munne. Amiira alina okubeera bino. Ne tugamba nti omuntu okubeera mobilizer alina okuba nga alina ensonga zino ebbiri. Ekisooka alina time, alina obudde obugenda okuyita mu banne nga mobilizinga. Ntugamba ekyokubiri alina okubeera nga alina enjogera ennungi. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Gwe Nabi Muhammad singa wali wabboggongo oli wa busungu oyogera ojerega ovuma abantu bonna bandikudduseeko. Naawe Amiira mimbabi awula, naawe beera omukyala weggonjebwa alina ebigambo ebyakawoowo bw'abanga ayogera mu bakyala banne baleme kubeera nga bamwetamwa. Ntugambye okubeera omulamuzi olina okubeera nga weetegereza. Ekyokubiri olina okubeera omwenkanya. Ntugamba okubeera omuwabuzi olina okubeera nga oli kyakulabirako, abalala kwe banaasinziira bamanye nti omukyalo ono mu butuufu abadde asaana okunnamula. Budde bwange tebuweddeyo mulowooza ate nga twakatandika butandisi. Olunaku lw'abaana kaakati kammalize na kino. Mobilizer, Amiira okubeera mobilizer omulungi waliwo era byateekwa okubeera nabyo, byateekwa okumanya alyoke asobola okumobilizinga. Ekisooka okumanya bakulembera. Amiira alina okumanya bakulembera. Bw'onooba nga totegedde bw'okulembera kati ogenda kulembera baani? Ate n'ensonga y'okumanya bw'okulembera nsonga si yo wekka, ne imaamu. Era ekyo baimaamu abajja mu workshop yali Khadija nakisomesa nabibasomesa baba nga babitegeera. Naye mu dakika mbuzayo eddakika ntono, porogulaamu gye handing over tujja kwongerako olulala Amiira. Darasa eddako muli ku Nakaloke Center Mosque. Sande nejeno. Naba sigenze kuzimba mizikiti gyange. Engeri gye nali nfudde ninzuukira. Kati ibada nzaagalira ddala. Nolwekyo leka tumalize na kino. Okumanya bw'okulembera. Okumanya bw'okulembera ng'omukulembeze Amiira kikwetaagisa. Okumanya nga kikwetaagisa y'ensonga lwaki nkuwadde ekitabo ekyo ekinene. Ekitabo ekyo ekinene kirina okubaamu kye bayita record ey'abantu b'olina. Bw'obanga tobadde na record ey'abantu b'olina tojja kusobola kulembera bw'otamanyi. Y'ensonga lwaki ffe abasomesa bw'oyingira bw'oti mu kiraasi noga nti good morning class,
ne bakuddamu good morning sir, how are you, ne bakuddamu bagati you sit down, ne batuula. What's your name? What's your name? What's your name? Nomalako kiraasi yonna ng'obuuza amannya. Bw'omaliriza mu kibiina bw'oba osomesa n'obuuza abaana ekibuuzo like nimbuuza nti Nabbi Muhammad yazaalibwa wa? Bwe muwanika emikono sikkiriza bagaa nti gwe mu busomesa tebakikola ekyo, tebakikola. Bwe muwanika emikono nga nti Amira Mile 6, Amira Shura, oyo abeera omusomesa omulungi kubanga ntegedde kiraasi yange. Kati Amira omutuufu ateekwa buteekwa okumanya bakulembera. Okumanya b'okulembera ogenda kukola otya? Oyina sekurutale. Amira atalina muwandiisi, oli dikiteeta. Ani akuwandiikira? Oyagala obeere Amira, oyagala obeere sekurutale, oyagala obeere memba, oyagala obeere treasurer, oyagala obeere buli kimu. Amira olina okuba ne sekurutale. Yensonga lwaki nabagambye nti mu bisaanyizo bya Amira tebiriimu kusoma. Nti Amira jaga nti Amira okubeera Amira omulungi alina okubeera nga yasoma mpaka n'atuuka mu siniya ey'okuna, mpaka n'amala P7. Okusoma si kakwakulizo ka Amira. Amira ayinza okuba nga tasomye, nga teyasoma, naye nga mugezi okufaako obufi, nga mugezi okufaako obufi. Waliwo omuzikiti oguyina Amira n'erinnya lye nga bamuwandiikira. Wallahi waliwo omuzikiti ogulina Amira n'erinnya lye nga bamuwandiikira. Naye ali very sharp. Era bwe muyita ba Amiratis mu meeting, tava mu meeting nga tateesezza. Buli lwabeera mu meeting alaba alina okuteesa. Buli lwabeera mu meeting alaba alina okuteesa. Naye nga bw'omugaa nti wandika erinnya lyo nga talisobola, kati beera ne sekurutale. Bw'onaamala okubeera ne sekurutale, ekitabo kye nkuwadde kikozese. Buli peegi gigabire omuntu, gigabire famire. Buli peegi gigabire famire. Ekitabo kyo ogenda kuwandiika nti famire namba 001. Waggulu awo, waggulu bw'onomala okuwandiika famire namba 001, kakati wano wansi wano ogenda kuwandiikawo erinnya lya famire, nanyini famire Mr. Wandera. Kati siganye nti buli omu awandike Wandera kubanga famire namba 1 owandiise Mr. Wandera, famire ya Wandera eyo. Kati kuno ogenda kusalako, bw'onoomala ku lupapula olwo olusooka olina layini gy'ogenda okusala wano. Kuno ogenda kusaako serial number SN, wojja okuwandika nti 1 ng'owandika bamembazi ba famire, owandiike bamembazi ba famire. Kati gwe teweetaaga bonna, gwe weetaagako bakufaanana, weetaaga bakyala b'okulembera. Kati bw'oba ozze wange mu famire ya Wandera ng'owandiika maama, abakyala tebaagala kwogera mannya gaabwe, beetuuma g'abaana. Maama Shurayi. Bw'onoomala nga owandiika maama Sharifa, maama Sharifa. Bw'onoomala nga owandiika maama Mwaju, maama Mwaju. Bw'onoomala nga owandiika maama Kasala, Kasala. Haki zange nnya teziweddeyo, haki zange nnya ziweddeyo.
wano ng'osaako ennamba olumala nyinayo Zahara namba 5 ng'oteekawo awo Zahara namba 6 ng'oteekawo awo Asma namba 7 ng'oteekawo Tawhida namba 8 ng'oteekawo Sharifa namba 9 ng'oteekawo Husna namba 10 ng'osaawo Raihana namba 11 ng'osaawo Bushra namba 15 ng'osaawo ani omulala oyo Buraida abaana abamu tandise okubeerabira agati gwe wandiika abaana bandiika abakyala bokka owa haki zino ennyingi zonna oziwandiika wano nga bali mu nnyumba emu nga baana basomero naye singa babanga nga buli omu ali yekka nga tebali mu muzikiti gwo wandiika abali ewuwo akati owa Masjidi Madina bw'onaaba ogenda okuwandiika ab'ewuwo bw'ojja mu ate no owa Masjidi Madina weesiimye famire ya Wandera yenamba emwe mu Gonja maga Masjidi bweti famire ya Wandera bweti akati nze ndi 001 famire yange kati ogenda kuwandika bamashurayimu olyoka oyongereko abalala bano tebaliyo eyo tobawandiika bano buli omwali wawe buli omwali wawe akati omala okuwandiika famire namba 1 ejjule eyo peegi olupapula olwo lubikkule genda ku lwokubiri owandiike famire namba 002 osale layini eno owandiika wano erinnya lya nannyinimu bw'omala owandiika abakyala abali omwo kaakati wano ku nkomero ng'erinnya liwedde salawo layini endala ogenda kuwandiika wano age emyaka kati awali Asma oba ayina 2 ng'owandiikawo 2 awali Sharifa oba naaba ayina 16 ng'oteekawo 16 Buraida ayina 4 ng'oteekawo 4 ng'ogenda ku famire ey'okubiri famire ey'okusatu mpaka lw'onaamalayo ekyalo kyo bw'onoomala okumalayo ekyalo kyo wano kati onaaba osobola okumanya bamaama bameka b'olina tuli wamu onaaba osobola okumanya abaana abalina emyaka 12 n'okudda waggulu olina bameka onaaba osobola okumanya abaana emyaka 10 okudda wansi olina bameka data eno nga n'abakyala olina okubeera ng'obeera nayo lema kubeera mu kitundu oli amiira nga bakuwa omulimu gw'okunaaza abafu abakyala abafa ku kyalo bw'okolera obwa amiira nedda amiira buvunaanyizibwa kola obuvunaanyizibwa obusiraamu bugenda kuganyulwamu wallahi amiira bw'anaagoberera ebintu bino ekitundu kigenda kuganyulwamu amiira oyo ne bw'anaaba afudde anaaba alese omukululo abantu bajja kusigala nga bamujjukira twalina amiira omukyala oyo yali mukyala wa mulembe bw'onoomaliriza okumanya abantu bano b'ogenda okukulembera ngambye namba esooka okumanya b'okulembera kati namba 2 okubalambula ekisooka kubamanya ekyokubiri kubalambula mpade ne dasita yange saagala kubeera musomesa atuma abaana wano awandika empolo yona mulese olina okufuna omuwandiisi nga ali shaapu ngambye ekyokubiri ekisoose kubadde kubamanya ekyokubiri kuba la mbu la nasomesere mu Luganda temwekwasa nsonga amiira atalambula bakulembera afailya amiira tamanyi kyakola
kati omaze okumanya abantu bo kati balambule. Okulambula tolambula bantu nga tobabuulidde nti ogenda balambula. Bategeeze ye sharia. Olabafu abaami nga tutambudde mu safaari bw'oba oddayo ewaka okubayo akasimu, salaamu alaikum mama Sharifa, nkomawo ewaka essaawa eno. Kati bw'aba ayambadde ekigoye ekirimu amasandasanda, boosi akomawo ajjamu ekigoye ekyo n'ayambala akagoye akalungi. Bw'aba nga akaleega takambadde, akaleega akajjayo n'ayambala akaleega. Kubanga Seekaluutu bw'otojja kwambala kaleega asiiba mu semina z'abakazi, abeera mu masomero g'abaana bawala, anaagenda okumbagamaga bw'ati ng'alengera abaleega amabeere, onaagenda okumulaba nga takyadda. Yali akomangawo wano naye kati takyadda, bamututte. Kaakati shali yeegamba kubayo akasimu, mama Sharifa nkomawo. Essaawa eno yennyini nti ye hasi ng'atandika okwekolako. Bw'aba tanakweteekateeka bulungi n'akugamba pamu eddakiika 3 kati abadde agenda lugga yaliira awo muba bodaboda awo nga mukyali mu lwali awo, mukyanyumya ku Trump, mukyanyumya ku Bobi Wine, nga bw'otunula ku ssaawa bwe ziggwako 3 n'osimbula emmoloka n'ogenda ewaka. Obusiraamu nabbi yagaana okuyingira mu maka go ng'olinga omubbi. Omukyala mutegeeze nti nzija. Kati bw'abanga ayina gw'abadde anyumya naye nga si mulungi ng'amusiibula, naye gwe mbw'oyagala ojja omukwate sookwate. Gwe yaleeta omubi, wandibadde onoonya omukyala nga teyeeterawo mikwano gya bwenzi. Gwe yalonda obubi, kaayenda okinnyonnyoke. Ekyokubiri, oyinza okubeera nga naawe oli kuba abanne oyenda, nga Mungu akuwa punishment. Gwe oyenda kuba abali, naawe ne benda ku wuwo. Oyenda kuba abali, naye Mungu n'aleeta agoononefu ne genda ku wuwo, ne mufuna ekirwadde, ne mufa mwena ne muggwaawo. N'olwekyo manyisa, beera mu muzikiti, gamba salaamu alaikum, alaikum salaamu, ne namba 2 okutuuka ku namba 5. Insha Allah ewiiki eno ngenda balambulako. Basi akati nga omanya nti kati ogende wa Seekaluutu, nga bamanyi nti ojja toya salaamu alaikum, naye mujebale abale kuuma wano, anjagadde kubawa ku salaamu ngenze. Ziyaara eyo mu Busiraamu nnungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagikolanga, basahaba bonna ne bagikola, ng'omu basinzira okumanya embeera z'abantu. Amiira bw'aba agenda okulambula, alina okumanya mu kulambula kwe kikyayagala. Njagala kulaba mpisa z'abaana. Basi ogenda mu maka, assalaamu alaikum wa rahmatullah, banne mujebale, mpozi wano wali wani amanyi oba ogalina. Gondi Hosuna aliriddawo ajambuuzeeko, Buraida aliwa ajambuuzeeko, ate gondi Mwaju aliriddawo ajambuuzeeko. Ng'oli awo otudde ogenda okulaba kamwaju kajja kayitawo buyisi, buuzaako omugenyi, nga gw'omanya nti awo empisa 0. Sekulutalewo ng'anootinga, ng'ogenda mu famire namba 2 paka lw'omalako empisa obeera omaze okuzimanya. Bw'omala okumanya empisa ng'olipootinga ewa mukamaawo. Ani mukamaawo? Imaamu. Otyo mwebale nnyo. Mukamaawo temwewaggula, imaamu ye mukamaawo. Imaamu genda omubbireko ekyama nti imaamu nakozeemu ziyaara, naye obuzibu bwe nasanze empisa mu baana si za mulembe. Imaamu musajja mugezi, kyagenda okukola hutuba, atunga hutuba ye bukweyisa obulungi, asoma hutuba esooka, bannange tweyise bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba bw'ati,
aye egamba bweti ku mpisa ng'ayogera ku mpisa ejumeddirira tuyigirize abaana baffe empisa. Omwana okuba n'empisa alina okuba ng'abuuza abantu, alina okuba ng'asaala, alina okubeera ng'akola bw'ati, tawanda mu bantu, takola bw'ati. Kakati bano abatudde ne bamanya nti imaamu. Kakati olumaliriza imaamu nga muteekateeka semina dalasa y'abakyala nga banoonyaayo anaasinga okusomesa obulungi ku by'empisa. Nga tala amira wa masjidi gundi ajja tukolera. Amira nga bamuleeta ng'asomesa ku mpisa. Wallahi munaagenda okugira bwe muti ng'embeera ekyuse. Amira alina omulimu munene gw'ateeka okukola mu bantu be. Bannange nabagambye dda nti obudde bwange buweddeyo. Ngenda bawa akaseera akalala awalala kubanga bwe mubeera mu semina zino ezammwe muma mulina bano be mukulembera. Naye kale tuba twagala nga muli mwekka ne tubagamba temulina kukulembera bwe muti ne kibayamba okubeera abakulembeza abalungi. Tageti yaffe gye tuliko twagala ettwale lyaffe ery'ennakaloke okubeera nga litambuza obusiraamu entambula esingayo okubeera ey'omulembe. Tutuke mu bitundu byammwe nga birungi, abaana ng'empisa zirongoose. Twagende Bugwede okuzimba omuzikiti nga mmaliriza. Ne bandeeteza caayi ne kasooli. Ntudde akaana akamu ne kajja ne keesimba kati. N'akalala ne kajja ne kayimira nako ne keesimba bwe kati. Akamu ne kajja ku sowaani wennyini. Ompeeko duuma. Nemmenya ninkawa. N'ono eyasooka okujja nagati zeeno ompeeko. Nemmenya nimmuwa. N'oli zeeno ompeeko. Ninkwata duuma eyasigala. Ninga ndimwe yamugabane. Ne bagenda. Ekyaddirira nze kunywa caayi mwereere. Ate nga nali njagala kasooli nga bw'omanya ab'ekibuga nga bakyaddeko mu kyalo beewansa basaba kasooli, asaba ebiyembe, asaba essuusa, asaba kino. Kati nange bwe natuuka bambuuza tukugulire kasooli oba capati oba banzi, nze kasooli. Ne banjogera kasooli wange omunwa ogwasooka abaana ne bagulya. Ne baleeta omunwa ogwokubiri ne bakomawo ate ne beesimba. Maama n'akwata kibooko. Muzwewo. Muzwewo omugeni mango. Muzwewo. Ne bagenda. Kakasooli kange mmakyakalya mpola mpola kubanga sibuguutala. Mmakyakalya mpola mpola. Abaana ne bakomawo. Maama bw'akomawo. Muzwewo. Omwana kiyakola. N'agamba nti obanga bangoba. K'omugenyi ono mufuuyire omukka. Akyejjamu enjawulo. Nanfuuyira omukka nagati aloli oduumawo n'agenda. Bugwere wano we twakamalanga okubeera nga tuzimba omuzikiti. Nensigala nga ndi awo tunuulira abaana ne ngamba kino ekitundu nga kiri bulala, nga kiri bubi. Bwe tuba tukyali mu kuzimba masjidi, maama w'obwana yayogera ekigambo nga kinene bwe kiti ffenna abaali ku muzikiti. Njoguna alengeseeko omukyalo oyo ayogedde ekigambo ekyo ekyamaanyi. Naye nga yetaswala ali mukola mirimu gye. Akati twagala gwe Amiira, twagala mu Nakaloke famire zaffe zonna zibeeremu empisa ennungi. Naye nga Amiira nga gwe mumuli ogumulisiza abalala. Mwe ab'ettwale lino ery'Ennakaloke bwe munaamala okutegeera bye tubagamba, tugenda basaba muyambeko amatwale amalala. Teketeke semina eyogera ku ani asaana okubeera Amiira. Tugende Namanyonyi oli obuyinja balanga semina yaba Amiira. Ng'ang'anta kati Amiira wa Center Mosque ne Najja ne Plot 6 ne Mailo 6 mugenda musomesa abakyala abo. Nga mugenda nga musomesa nga nze mbagulira ebitabo nga mugenda nabyo. Namwe nga mugaba
mugabira abakuumye obudde abatuuse leeti basigalawo nga beegomba bannaabwe naye nga tebalina kyakukola. Nolwekyo mukkirize nkomaawo, ebisigadde tujja kubyongerako olulala biidhnihi taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic